ekyamutawaana kuraba nti bari freeze bafe bari n'emijozi gya candidate omu gye balina kati ekyenjogera abali mu electoral commission ekyo tebakimanyi ekitegeeza obeera refu wanabaki ng'olina emijozi gya tiimu emu gwe gy'olina gy'oyagala kugabira oli kitegeeza nti mwe you are already biased. Kampini zino mugenda kulangirira ani kati kubanga mulina candidate omu ebifaananyi ebiri awo naye kino kyo kitegedde baasoobye ekiro kubanga ekyengamba nti baasoobye wali wakumirwawo poliisi teri muntu n'omu asobola okulinnya ku kisenge ekyo nga poliisi tekukiriza kitegeeza babiteekawo bategeregana naki ne poliisi kati muddemu musoobe nebya Museveni candidate wamwe mubikeko mubikeko weewawo timukyaswala naye ekyali Kayunga Uganda yaswala ng'eggwanga nga presidential candidate talina bantu mwagala kumutta busi mujjukira Kyagulanyi nga bamukwatira eruuka korwo ne Amuriat bamukwatira engulu mu north nga bategeeza ki nti tuleme kurabika nga bakuta omuntu omuyeka oli yali nvandiibwa era on the same night oli yateebwa Amuriat yateebwa oli n'asigala mukomera kubanga kikutegeeza nti oli zaali nvandiibwa gwe bali baagala yono era n'okubonyabonya bajje nga babonyabonya ono abarabe babonyabonya baagala kujustifyinga engeri gye babonyabonya mu Kyagulanyi Kyagulanyi tali yeka nabano era tubabonyabonya kwegamba batekaka akatambaala kati okudirizaamu kati bakuba bali bagamba oraba oli tutumukubye naye nunga tumukubye naye n'okumukuba nga bazanya katemba kati katembe eno kamubabuulire Okay, bana Flashlight Channel Uganda tukomye ku mukutu gwaffe mwebali nnyo kutugumiikirizaako mabali ebulaaya mu Kampala mwena twatumidde kyekimu tubagala nnyo mwebale okubeera ku mukutu gwaffe for sharing, supporting us spiritually, socially, any kind of support gye mutuwadde tubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala ate nange mbeebaza mwebale kwagala nnyo bagesti baffe naddala mukulu byarugaba awamu n'abalala mwebale nnyo mwebale tukyebeebaza era musigale nga mwekumiddeko buli kimu kyonna kye mwetaaga ekyo kyekisanyu ky'essanyu mujja kisanga wano ku mukutu gwaffe naye bannange okutakana kakookolo nkataddeko lwa gundu COVID-19 wankubadde tuli balamu wano naye mbalazeeko nti nekiza bannange mwambale kakundi bu masks mpoze ng'eddoboozi yange terivaayo bulungi tujja kukyusaamu kkokko mujja tutegeeza naye kakati kye tuliko olunaku olwaleero tulabyeko abakulembeze abamu mu Uganda aba presidential candidates at the moment government ekendeezezzaamuko ku maanyi eri Robert Kyagulanyi era kyanti wiiki eno etambudde bulungi yonna newankubadde yasuzeeko ebweru naye ate amaanyi bagakendeezezzaamuko amaanyi ago ate twalibe nga bagolekereza eri ewa mwami power ndowooza n'abalala Amuriat kafe ne twebuuza ekyo kitegeeza ki eri ensi lwaki amaanyi ago bagekendeezezza ate eno ate ne bagasonga eri mu FDC kofe tetujasigaliranga awo tulinawo kakensa waffe baithayo mwabamu kumu ebulaaya mumutumya erinnya nti Dr. Anani Kalesi kati yafudde byarugaba yaliko yalinga Kalisi ne mumuwa erinnya eddala byarugaba yali Kalisi nanti bagenzi balaba kati chano yaffe bagifudde TV yeye ekyo kintu kikulu nnyo Kyagulanyi buli kintu kyakora ari very calculative politically buli kintu kyonna abakibaziza okuyimiriza kampini olunaku oluma alyoka agende ku electoral commission kyakuba nnyo gavumenti wala kubanga ngumwe nabagamba Kyagulanyi yawonya okutibwa nga gavumenti yebadde yali eyagala kumutira Kayunga
chovuraga Kyagulanyi kati ne watambura wona atambura nga yambade bulletproof. Kyagulanyi buli wayita wona asoka kubanyonyora ekyayambade na lwakyambade. Kino mukiraba yesebo eyitibwa bulletproof. Mumanyi lwakinjambade ne sebo kiki government eyagala kuntemura. Eyo message etambude mu nsi yonna. Kyembagamba nti abantu abali mu government ebintu ebimu babireeta mu lubalato naye nga bibatuusiza nnyo wala. Internationally eggwanga lyaffe liri ku ttaka. Public relations officers kati simanye ekyo basobola kwogera n'okusingira ebifa mu campaigns zino. Program eri gye twakora nga Kyagulanyi agenze ku electoral commission, abantu mbebaza bakatambuza mu nsi yonna akatambo ako naye Kyagulanyi bwe yali ayingira mu electoral commission nga asuspendize campaigns ze nga bwe nabagamba nga ayingira mu electoral commission wale ebifaananyi by'abantu ababiri ebya President Museveni n'ebya Kyagulanyi ebyo nga bamuvuma nga munyiwanjaga. Ebyo nayogera saagala kubiddamu naye ekyo nabagamba kyova olaba mwe timuzanya n'amanyi g'abantu, timuzanya naffe. Ekibi ky'abantu abali mu gavumenti kirabika tebalina amagezi g'okumanya nti naffe tuli bagezi. Sivumye naye ekintu ekyo kitegedde tibalina magezi g'okumanya nti naffe tuli bagezi. Babategeezeza tavumye naye abategeeza temulina magezi gategeera nti naffe tuli bagezi abantu. Kati wenjogerera bwe nagamba nti bwe bamuvuma Kyagulanyi nti yali munywanjaga bwe yabanga yanywenjaga nafuna amagezi bwe gatyo naffe tugenda kutandika kujinywa. Kati electoral commission bwe yawulira akatambi kano basoobye ekiro ebifaananyi byonna babikarakasako ne babijjako byonna teri kiriwo kati ku electoral commission. Naye mwe mulowooza nti mubijjako era sigenda kubavaako era basigaziza ebya President Museveni nga kitegeeza nti candidate waffe gwe tusigaziza oliye twali tumuvuma tubijeewo owaffe wuno asigaddewo. Electoral commission terina omuntu asobola kugiwabula ekintu ekyo nkikita electoral commission nkita n'erinnya ly'eggwanga. Electoral commission ku perimeter wall ya electoral commission tibandikiriza candidate yadde n'omu okuteekako ekifaananyi kye kubanga mwe muli neutral muri barefreeze baffe naye kyamutawaana kulaba nti barefreeze baffe balina emijoozi gya candidate omu gye balina. Kati ekyenjogera abali mu electoral commission ekyo tebakimanyi kye kitegeeza. Obeera lwefu nabaki ng'olina emijoozi gya tiimu emu gwe gy'olina gy'oyagala kugabira oli. Kitegeeza nti mwe you are already biased. Campaign zino mugenda kulangirira ani kati kubanga mulina candidate omu ebifaananyi biri awo. Naye kino ekyo kitegedde baasoobye ekiro kubanga ekyengamba nti baasoobye wali wakumirwawo poliisi teri muntu n'omu asobola okulinnya ku kisenge ekyo nga poliisi tekukiriza. Kitegeeza babiteekawo bategeregana naki ne poliisi. Kati muddemu musoobe n'ebya Museveni candidate wammwe mubikeko weewawo timukyaswara. So ekyo mulaba maanyi g'abantu kati mwabijeewo. Now ekyoleese nti Kyagulanyi lazima amaanyi bakendezezaamu weewaawo bamuyitamu kibira ne bamugana kugenda ejinja naye ekyali kayunga Uganda yaswala ng'eggwanga nga presidential candidate talina bantu mwagala kumutta busi. Kati awo ndowooza beekangamu ne bagamba nti banange kino kiki. Now mujjukira kati ebigenda mu maaso abantu ababulijjo timubimanyi naye ngenda kubanyonyola bategeeze. Mujjukira Kyagulanyi nga bamukwatira eruuka kwolwo ne Amuriat bamukwatira engulu mu north nga bategeeza ki
ntutureme kurabika ng'abakuta omuntu omuyeka oli yali nvandibwa era on the same night oli yateebwa amuriat yateebwa oli nasigara mukomera kubanga nkikutegeeza nti oli zaali nvandibwa gwe bali baagalayo ono era n'okubonyabonya baje nga babonyabonya ono abarabe babonyabonya baagala kujustifyinga engeri gye babonyabonya mukyagulanye ntakyagulanye tali yeka nabano era tubabonyabonya kwegamba batekako akatambaala kati okudirizaamu kati bakuba bali bagamba olaba oli tumukubye naye no nga tumukubye naye n'okumukuba nga bazanya katemba kati katemba eno kamubabuulire naalabye katemba embalala nga bagizanyira ku amuriat kandeke kugamba nti bagizanya ne amuriat wanga baifudisa olumu bwemba nkola analysis bagamba naye byarugaba twagazaaki bwakyo omuntu waffe omukuba nze nabagamba bwemba nkola analysis z'ebyobufuzi aba NRM mbeerabira n'abeefudisi mbeerabira bwemala kugikola nga mbajukira kakati muwulirize kino mbarara mu western region yemu ku towns ezisinga amaanyi era ezisinga obunene bweba nga bagabayo abapoliisi oba abasirikale babeera bangi okusinga ebitundu ebirala mu western region kyova olaba waliyo ne barracks ey'amaanyi ey'amagye emakenkaawo eddanga mu biseera byamyo ne bagiyitanga Simba Battalion n'abapoliisi abali mbalala bangi nnyo naye kiki ekyendeeta ku kino amuriat bwe babadde bamugaana okugenda awantu DPC w'embalala kino Tereza kamera nkyogere bulungi DPC w'embalala yabadde yeka ng'atangira amuriat okubeera ne gy'alaga DPC ngali yeka nga halibwoku DPC w'embalala wabadde kuki mukuru DPC w'embalala era n'alabye nga basindikana nga DPC n'okugwa wansi agwa wansi nga amuriat bamuvuga ku piki ne bamugyawo eyo yabadde katemba nti yamutomedde katemba w'ebyobufuzi gwe baagala kujustifyinga okubonaabona kwakyagulanye nti nono naye tumubonyabonya naye kupanga kwabwe nakwe kufu DPC lazima w'embalala osobola kujja omuntu omu ng'oli bw'omu ayinza kuba yabadde ne pisto kubanga pisto oluusi bazikweka yadde ne AK-47 abadde tagirina nenga ogenda ng'olumba gayali ayina abantu presidential candidate n'omulumba omu is it applicable kati wuliriza katemba ono omulala tegeeza ensi for the first time in Uganda a passenger has been charged to have knocked somebody amuli atomanyi omusango guba mutaddeko okutomera omupoliisi a passenger wanga amuli ati babadde bamuweese okitegedde namwe mukirabe osobola otakubeera ng'oli mu taxi driver n'atomera gwe passenger nawe ne bakuvunaana nti nawe watomera bavunana driver what kind of logic is this one kati ng'olaba batutte amuli ati mu kooti okujustifyinga nti Kyagulanyi twamutwalayo yeka nono naye tumututteyo naye mumuteyo ku musango ki katemba musango mu nsi eya Uganda ndowooza no mu nsi yonna gwe gukyasoose nti passenger gwe bavunaanye okutomera nga wali wabadde amuvuga ne bagamba passenger olina omusango gw'okutomera oli tokigezeseemu nti producer songa mu motoka eri nti bavunaana passenger atuddemu driver yatomedde kati otugamba otatya mu motoka terina musango naye ate nze waliwo ebintu biba byekwesa eri emabega abantu ababulijjo gye batasobola kati ffe bye tubagirayo in fact bwe bamutuusa mu kooti era ne bamuwa biru nayeddirayo tibasobola kuddamu omusango kugutwala mu maaso tikiriyo yeyo katemba gyoyogerako eyo ye katemba naye nga katemba eyo tegeeza ebintu bingi ekisooka baagala okujustifyinga okukubuka kwa Kyagulanyi okubaze nga bamubonyaabonya nti n'abalala yes mu 2016 nze nzeka eyavaayo nakola ku analysis ku kintu kya Dr. Kano Kiza Besigye
mu kiseera ekyo electoral commission yateekawo guidelines yagamba nti teri muntu anajja mu kiseera ekyo electoral commission nominations ali Namboole yagamba nti teri presidential candidate anajja e Namboole ng'asukka abantu 20 216 president bayinza kwa bamulekayo bamusekerayo kali kubanga achasigala nga president naye ba presidential candidate si bonna in fact kabe president Museveni etteeka eryo teyalimenya yabaleta abantu 20 bonna naye Dr. Kado Kiza Besigye bamuleka okuva naje nankumbi ku headquarters yakola procession to and fro abantu 10,000 emitwaro kuva nzijukira Besigye kuva Namboole okutuuka mu town yatuuka mu ngobudde buziba kuva ku macha procession katemba ekigendererwa mu ekyo kyali kimu nga government ekuba honorable Mama Mbabazi nga baagala kusigaza leader of opposition asigare alioligwe bamanyi ka Dr. Kiza Besigye yes umanyi rali zizo n'abantu bazinyoma rali kintu kikuru nnyo mu nsi yonna rali zitegeeza ebintu bingi nga baagala Besigye yabeera n'abantu bangi era bakituukiriza naye ebyo byenjogera abantu ababulijjo bagamba byarugaba balina fitina obabikola amaaso yes bwe mbabuuza kati teri muntu asobola okumanya ekintu ekyengeri gye kyakolebwamu nekyali kitegeeza nze nvayo okubagamba nti kaali kakolyo okugamba nti Besigye abeere n'abantu bangi bave bagambe nti Mbabazi yali n'abatono mu Luganda bakita kuwudiisa so ebintu ebyo Katemba abeeramu abeera wa mutabaana w'ebyobufuzi Abannayuganda bwe tutabuzibukula amaaso bayinza butamanya ekiri mu maaso kiringa kino kyenzize ngamba abantu mu Uganda muno nkozeemu ebintu bingi naye oluusi tibisobodde kulabika mu bantu ababulijjo muraba Kyagulanyi tukyali mu Katemba gwe twogerako ayetobeka mu byobufuzi byaffe Kyagulanyi waliwo we yatuuse mu Jinja nga bamusindise mu kibira yiteyo balyoke bamugane okugenda ejinja ng'aje n'omuntu kakookolo mu poliisi omu nti kajeeko ku maaso bakulabe kireke nakugambye nti kataba mubeteekako obukookolo wonna baleme kutegeerekeka naye nga Kyagulanyi kyayagala okulaga nti obwekwekera kireke balabe feesi yo bakutegeere Katemba mu politics kati wuliriza kino nze omu eyalwizinga isu eno nze nkyagyogerako mu ggwanga lyonna era aliwo bwentuuka n'okutya nintya ningamba nti kankirekeraawo mu Uganda muno amagye ge tulina teri musirikale atalina n'emutaaga zibaako wano teri mu poliisi atalina n'emutaaga teri wa prison atalina n'emutaaga ejje lyokka lya local defense force be bantu abakarakara n'emundu nga tebalina n'emutaags omanyi kyekitegeeza ate onovunaana muntu linnya kikaaki kyekitegeeza olumu naliko mu studio n'omwogezi wa first division bamuyita Major erinnya nja kulijjukira naye spokesperson wa first division yatera okwogerera aba local defense namuteeka kuninga nti tubuulire bwaki ba local defense tebalina amanya yananaagira simple logic nga tamanyi namugamba nti sigenda kunenya kubanga tomanyi ng'amutegeeza ng'amugamba nti bw'olaba abaana ba local defense in fact abaana ba local defense be bamu abasinze okukyayisa gavumenti eno nga mwetwadde ne President Museveni n'okusingirira mu biseera bya COVID omulimu gwabwe gwali kwakuta kukuba n'okubonyabonya Abannayuganda mu COVID kyatuukirira abamu babona yes abamu bakuba amasasi ababaki sakugamba wali omukyala gwe bakuba amasasi ng'ali lubuto eyiganga naye bw'olaba abo baneneeyisa gye beeyisaamu kikutegeeza enturininga gye baba turiningamu
baba traininga kukora ebikorobero badukenga budisinga tera abategedde Chanti baina nemutaga lwaki kati enunsi ki ngejeri lyawo liri trained neza mundu zoziba nenemuza oba sinafe tetumanyi nenemundu zinokola nga ziri rebot ze mundu ziba emundu teri mundu teri rebot kubanga mu mateeka g'ekisirikale enamba ye mundu lyerinya lyo nandi bwe kyali badde Chovuraba twebuuza aba baana bali ne mundu bweziti nga bulusi batabusi bantu bwaki tibabateekako manya netumanya mundu nga kikutegeeza nti babaleeta bulesi bwe banaaba basa abantu obuleno gw'owaabira ate bona bambadde green babadde ba local defense bona bambadde butusi naye ekyo nze nakireeta ng'omuntu neewuunya n'abantu bembeera nabo ku media teri n'omuyanyamba ku kintu ekyo nange natuuka makati ninsirika naye nga kyabulabe mu nsi efaanaganako bweti obaraba n'omukalulu kano baba deployinze bwakukuba esasi onenyani onenya komanda tofaanagana nga bano abanenyeza amuriati nga driver watomede so ebinte oluusi ebyo byebibeera mu kalulu kaffe nga twagala abantu baffe tubajje kateni ku maaso barabe ebintu nga bwe bitambula nabagambako olumu twakora wano show nga Besigye ayingidde mu kalulu kano nimbabulira kiki ekyo kitegeeza mukuyoga linda kawo abantu abali ku mukutu the flashlight channel a program katerike sawa zino mukubyaruga ali mukutunyonyola kati nti katemba esawa zina atuse mukana akalulu ka abantu kateni abantu abazi kateni zibagenze kono kumaaso kakati mukubyaruga ageza ko kubategeeza ntino kateni eno eino okuvako mu ngeri bweti mukimanye yo program je tutaliko mubere ku mukutu gwafe kakati ekisinga obukuru bw'oraba nga katemba eyingiddemu mu ngeri efaanaganako bwetyo kikutegeeza nti waliwo aleesa amaanyi gwe baagala kukendeeza mu ngeri yaabwe nga bayita mu bantu abalala era kyenakukolera luli kya Besigye yagenda ye ewaffe n'akola kye naye nakugamba nti Besigye waliwo wanaatuuka bajja kumukuba amayinja eyo katemba in fact kikwatagana na kino kyenjogera nti gavumenti yagenda okulaba nti Kyagulanyi amaanyi gayitiridde kati tumuzanye mu ngeri ki enkuba gye babadde bamukubamu kati bagikyusiza kyovuura baleese goonies nga bagamba ba Kyagulanyi ne barumba ate ofiisi ye kumpi n'ekizimbe singa tebadde permanent bandikijeewo nga baagala bawugula abantu bagambe nti ono presidential candidate wanabaki era abantu bye batandise so ekintu kyamuli ati nkibabuulidde katemba oyo katemba kyagenda mu maaso muraba ne oraba kumanya nti aba bantu basesa ne Katumba oluusi abeerawo n'oraba nga abapoliisi bamuddukako katemba ingiri Katumba oddukako waaki in fact omanyi nti ne Katumba waliwo bwe bakuba tiyagaasi kati Katumba ki naye nga Katumba kyenabagamba nti ekitundu kya Buganda ne Uganda yonna okutwalira awamu kirina omukisa ogutagambika okujja kwa Kyagulanyi kwazibikira ebintu bingi ebyali baddewo n'okusingira ddala katemba eyo Kyagulanyi yagituwonyeza katemba gwe bazanya Kyagulanyi yagikubye n'agiteeka ku ttaka bazanya yabwereere buli kyonna kye baleeta against Kyagulanyi baba batawanira bwereere omwana yeetegeka dda n'azimba dda okumuzimbulukusa kati okumugyawo mujja kutuya n'omusaayi mubeere bagumu nze kyenabagamba kiri nakati nkyakiremeddeko mwasooka okwagala okumulemesa kubeera ku ballot paper
nimba gamba timu kya kisobora ajja kubeerako nimba w'amagezi gamu ntajja kubeerako ate n'amaanyi mangi amagezi gemba wagali gamu okubba naye ate nabagamba nti waffe tulinayo olugero nabona mululina mu Buganda akabwa kabi kagumya mugongo era bakimanyi nti akabwa kabi omushuma naliho olugongo rwe nze bwe kye nabagamba oluvanyuma rw'okuba timumbuuza ntakati tuzeewo ki ekiriddawo mwe munamanya nengo balabudde nga mbalabudde so nga tumaliriza ku kintu kino kampini ziyingiddemu ebintu bifaanagana ku bwebityo President Museveni in fact kino kizingako byonna ekireetedde nekyagulanya okuddirira obutamukuba nnyo barabye President Museveni n'atandise kuba laali convoy kati naye agirina ati nkugambye kati nakikugambako nti President Museveni tasobola kubeeraawo ng'ono omwana alina abantu bafaanaganako bwe bati n'asigala bwatu Chwagamba Chagwani kati yazuukusa President Museveni. Yes. Mfo cha Museveni kuzuukusa. Buli president waraga asangawo abantu nga bali awo. Balinze. Nga takyalina kyakukola nga ayogera nabo. Kati Chagwani mwamu kyakuba waki. Nije tulaga mu maaso eyo, tulaga mu maaso eyo, kampini zijja kugenda kiwadda rallies. Zijja kutambula kinawadda. Kubanga kibayitiriddeko. Nubwo obanga wakubba tosobola kubba omuntu abadde na namungi w'abantu mu ggwanga lyonna gwe ng'olina town hall meetings abantu bagaana kati kye bategeka okugyawo kiri eky'abantu bangi eri Kyagulanyi nsi ye yeka abalina noono abalina ekinaaba kikolebwa wali abantu bamanyi nti naye yalina nga balance the boat. Yes. Balancing the boat now. Katemba alimu kasoro. Kasoro yakubye laale. Polisi yamuyise egenda kumukola ki? Which case? Gwe yayita Anita yamukola ki? Eriyoda bwe yakuba laale bamukola ki? Eze bakubanga no bisera bya COVID ng'ekyali yamanyi no mu makanisa nga bacyagasibye babakola ki? Enanga yagambye tugenda kunyonyiza tulabe bwa kibazi kubye period ebyo biwedde ebyananga tabimanyi wali wakavaayo oyo so kampini bagenda kuzireka zitambule omuliro gukaye abantu bayina limo baganye President Museveni okubeera ng'akuba town hall meetings bakirabye nti kibatira ate kyanju ibiri Whatever yenene mubaganye President Museveni eyo waliwo ekirade kye bamwagaza nakasente tebafuna ng'abeera mu town hall meetings kye bamupange bano abantu kwegamba President Museveni bwaba takubye campaigns mu wantu abantu bafuna sente kakati wali mu mugamba wayi gulawo campaign tufune kasente bafune ku kasente bebo bali boyogerako bano teri kibiina teri bantu abali n'ekibiina kyebadde bafuniramu ensimbi nga NRM mu bantu ba NRM abamu tubate tuva mu kampini nga bagura ebizimbe basiba mafaamu nga buli sente yone gye babawa bwe bakola orale nga bali babawa obusente buteno 10,000 nga bateeka mu nsawo nakati kye bamwagaza bamugambe nti kisoboka tusobola kusigala bwe tuti omwana akubarale zifanagana ku bwezi gwe nobeera mu naduli yakimugambako naduli yakimugambako nti president leka kutawanira bwerere tosobola yadde n'omulundi n'ogumu okusigala nga okyakuba town hall meetings ng'omwana akubarale zibwezi gogenda kuwangula otya omwana ono so kyanju ibiri abayenaremu bakadazi bangi babiganye bagala bafuna akasente ekyokubiri bagala bategeka abantu nti naffe twalina abantu bangi kubanga ono bwasigala bwatyo okukakana n'olaba nga balangiridde omuntu atali Kyagulanyi ekinabeera ono mu ggwanga nze naawe kubanga abantu balinaremu beemanyi President Museveni n'afulumya sente n'agamba nti mwe mugende mu byalo nyumba ku nyumba awanja ajja kujyayo 00
kasana ateke kasana kubanga abantu ba NRM bamanyi obubbi buli mu ba senior cadres abafune sente bazitware mu byaro nga facilitation yonna bagirya zone zisinga bungi bazirya balini babaleka nga beriya nkuta abatuuze mu kifo kibalifunye obe emitwaro 2 meka nga baba 15 baba 12 baba 10 ngo obunyivu buva omwo ate kuno mulembe guno obunyivu bwa mutawana kuruno bali n'omuntu gwe bawa ruli omanyi nti ruli abantu abamu babadde bawa mu 7 wakuburwa alternative nga bagamba nti neta naye omulembe guno gwanjawulo Duli bantu balabanga Besigye yes. Balaba kumbabaze balaba mu 7 kati ng'olaba abantu ab'amaanyi bonna bava mu Western region nga bagamba yi naye ate tuve ku Museveni ate tugende ku Besigye ate tugende ku mbabazi tuve ku Museveni ate tuwe mbabazi aba bantu bebamu awo Museveni wabadde asibidde olukoba naye ku luno yafunye omuntu gwe yali tasuubira ate nga akuzingira ddala ng'ava mu kitundu ekisinga okuva mu akalulu akangi kiwagamba luli nti nno b'owininga central akalulu ng'eggwanga olimaze tuba tuninga America nti b'owangula eresi ku Bungereza ekitundu ekikyasinga okuvayo obululu butono mu mambuka north akalulu akasinga kava mu central akokubiri mu west okusatu mu east ng'otalimu ne busooka bw'okwata central n'oginyweza awalala oyongerezako Bungereza ng'ekyeso kiwedde awo katemba ali mu kulonda kano akalu ka 22 n'olw'ensonga abatulaba bali ku mukutu gwaffe the Flashlight Channel Uganda ekirala ng'amaliriza yes nzize nga ndaba abantu nga kati ng'ekyokulabirako ekoboko Kyagulanye yavuddeyo n'awagira omuntu wa NRM n'agamba mu akalulu ekyamazima talinayo candidate kati y'abantu bagamba nti Kyagulanye gusobola okuwangula otya eggwanga ne mu bitundu ebirala ebingi nga tolinayo candidate kino kikulu mu kiwulirize ebyobufuzi bya Uganda byagenda wala ne gy'otalina candidate nga MP oba kansala osobola kuwangulayo nga abantu bo bawadde omuntu wabwoli naye ku presidential level ate ne bawa omuntu omulala ekyokulabirako kya Dr. Kano Kiza Besigye. This is a very good example. Dr. Kiza Besigye alina ababaka mu parliament 35 FDC nga wenjogera ku kalulu kali kubanga yeri presidential candidate naye mu kalulu ka presidential Besigye yaje miliyoni 3 n'ekitundu ekitabangawo nyababaka na orabe kyenkugamba tolina ngeri gy'osobola miliyoni 3 n'ekitundu okuzigeraganya n'abaana 35 ababaka batono nnyo kusinzira ku bululu Besigye bwe yajjayo wakyali badde ofuna ababaka abangi yes kakati kyenva mbagamba nti endonda y'Abannayuganda basobola kulonda mu certain constituency Museveni n'agiwangula naye nga candidate wa NUP gwe bawadde okitegedde individualism yatulemeramu movement system of governance yekyatutambuliramu abantu so ekyo muleke kukyekwasa nakyo Kyagulanya n'awangula atya ng'alina ababaka esimanyi no ekyo mukimanye Kabale mu district mwenva Besigye talinayo mubaka yadde n'omu waliyo abalonzi mu kiseera ekyo byali 2016 abalonzi 200 abalonda gyalinga 18 naye bw'olaba Besigye Electoral Commission ya Kigundu yamuwa 7 n'obugwamu eyo nga talina MP yadde n'omu ekyo kibayigirize ekyembagamba talina MP yadde n'omu naye mu kalulu ka presidential
uyo yajeyo emitwaro 7. So ekintu ekyo mureke kukyekwasa nti Kyagulanyi entari nayo n'olwekyo tagenda kujayo Kalulu. Abantu batunulira omuntu at every level. Ku level y'obwa MP tujja kuwa Byarugaba wa NUP naye ku presidential atosange nga bawadde Museveni naye nga candidate wa NUP era ojja kusanga nga ku presidential abantu bangi bawadde Kyagulanyi nga candidate wa NRM ng'ekyabakoledde mu Ekoboko yabagambe nti muwe Dr. Ayume wa NRM enduru nizivuga akoze word record. Yes, kati kikuraga in fact Kyagulanyi ebyaze nga akora kikuraga nti ono mwana ye kyaliko ayagala kukyusa bukyuse eggwanga kyekisinga obukulu. Abantu abamu ge tubagamba nti ekizibu kya Uganda tiwawulirangamu abantu abamu nga bavuma Kyagulanyi nga simanyi kye bayita physical policy n'okuseka naseka. Abanabyabufuzi baffe abamu political trends tebazigoberera. Omanyi lwaki Sebagala omugenzi Sebagala yatukubanga mu Kampala muno yatukubisa kintu kimu butasoma. Can you believe it? Omugenzi Nasa Yes. Ntege Sebagala Yes. yakubanga NRM mu Kampala bwa butasoma bwe ate nga atuwangula lwa butasoma. Yes, kubanga ba NRM twakuranga ensubirwa mu mutatasoma nakola ki bo bagamba uya teyasoma. Yes. Abantu so amakuru gakyo nti abantu ba NRM balondanga character nga bagamba kale oba tiyasoma ffe katumuwe naffe titwasoma. Yagende Makerere ne bamugamba yogera oluzungu off the cuff talina wasoma. Bwe yayimirira bwati waliwo omuvubuka kati yabuvaamu bamuyita Mabike Honorable Mabike. Oyo mwana yali dangerous bwakuba yakola ensobi y'ebyobufuzi n'ava ku bwa MP n'agenda ku bwa meya. Saagala kubigenda waliwo yamulyamu olukwe ne bawa Lukwago mu kifo ky'oli kubanga gwe baali balonze. Naye singa tiyakola ensobi eyo Mabike yali badde wa mutawaana mu byobufuzi ye yapangiranga Sebagala bwe yayimirira kwogera bwati ng'endulu nevuga bwe yogera ekigambo kimu bwe bagamba nti yogera nga tolina woosoma ne bamwetika bwetisi endulu nizivuga nga vote ijja. So mu bimpimpe kyembadde bagamba nti ebintu ebimu characters z'abantu bazigenderako bugendezi n'ebyobufuzi byabwe ne babireka wabbali ne bagendera ku muntu. Kati ndowooza olwaleero Anite yasuze ng'ebyenda bimwetokota nanti bamugyeemu obwesigwa abantu yabadde gate oba kati yefuuse kinange simanyi. Naye ate nakino abantu bangi nzize nga mbalaba abantu abakikola abakyogera be bantu ba NRM n'abantu ba FDC baagala kugeraageranya rallies z'abantu ze bazze nga bakuba mu mambuka. Katugambe Mbabazi, katugambe Besigye n'abalala bazigeraganya neza Robert Kyagulanyi nga bagamba nti nedda ne Mbabazi yagikubangayo obwetyo naye yajjayo bululu bumeka. Ekibalema kiri kimu nti eri yali 2016 eno 2020 tugenda mu 2021. Ekyokubiri oli yali Mbabazi so si Kyagulanyi sentamu. Oli yali Besigye so si Kyagulanyi sentamu. Ekyo kibalema kubanga abantu baba banjawulo n'ekiseera kibeera kyanjawulo. Mu byobufuzi batugamba nti olunaku lumu lwokka ruba runene era luwanvu mu byobufuzi. Olunaku lumu. So ebyobufuzi biri dynamic tibiri static. Olwaliro ebyobufuzi nga bwe biri enkero ojja kusanga nga kirala. Leka kwekwasa okugambe nti Mbabazi yakubayo olukungaana lw'amaanyi nnyo naye teyajjayo Kalulu ne Kyagulanyi ajja kubeera bw'atyo. You will be shocked. Kale n'olw'ensonga eyabatulaba abali ku mukutu gwaffe The Flashlight Channel Uganda tweyanze mwebale kwekumira ku mukutu gwaffe
mwebale kutwagala ate tusiima comments zituzaamu kamaanyi ate namwe tubeebaza mmwe abatuwadde support eya buli kika mwebale kwagala mukulu byarugaba tutumirako ne tiimu yaffe Kabanda Hood abali mu production system awamu n'emikwano gyaffe mwenna mwebale kutwagala okwekumira ku mukutu the flashlight channel naye ate kyembasaba mugwekumire kwoko gw'omukutu kuba tujja bategeeza buli kimu ekiri mu nsi naye ate mwerabira kwambala zi masks ate mulina okukimanya nti toyambala mask kuba nti no poliisi ekuddusa misinde oba bakuyimiriza ate togula mask kuba nti no poliisi yambala mask ku lw'obulamu bwo kuba nti noyagala ensi ya Uganda mutukize tukomaawo atakumira mpera batukumire mbere bulungi